weekube mu kifuba. Ebiseera bitono tebiriiwo, oli wekka, teri muntu akaaba nga akaabira ggwe wetaliiyo, ng'akaaba ng'alina obulumi ku ggwe nti ogenze. Abaana abakaaba ekibakaabya si kugendako, wabula ekibakaabya bagenda okusoma, kugenda bafa. Kale mbadde ngenda kutuula siniyafo, taata yabadde ampeerera. Naye taata afudde, tunaddamu okusoma. Teri mwana akaaba nti taata agenze tamanyi kusoma Qur'ani anaasobola gy'alaze. Wali omuliddeko omwana ng'ekimukaabya akaabya agamba kitanga afudde ayina omukazi omukatuliki. Wali omuliddeko oyo omumanyi ngaakaaba bwatyo? Omumanyiyo? Nze simumanyiyo. Bonna ekibakaabya migaso egidda gye bali. Omukazi naye akaaba lulwe. Simanyi oba waliwo omusajja ayinza okunjagala nga taata Sula abadde andeetera ice cream mu wiiki emirundi 3, ennyama nga teva waka. Omumanyiyo ng'akaaba nti taata Sula abadde tasala mu jjama. Mwami wange afudde abadde tawazzaka, abadde ayina essabo. Omumanyiyo omukazi akaaba migaso. Ekyewuunyisa nabano abazze okukungubagiza, nabano bennyininyini ffe nabo si ggwe, tebasaasira ggwe. Abaana abato kale singa afudde nga amaze bazimbira. Abalese muzigo, omukazi ali lubuto. Wallahi nze nabadde nagumye ne baleesa abaana ba Muhammadi nga kuliko omwana wa mwezi amaziga nenga nti nooyo la ilaha illallah. Bano abange bemusaasira basigadde n'ab'eŋŋanda, basigadde n'ab'emikwano, naye abange oli gyalaze agenze bwoko. Bw'omala okutegeera ebintu bwe bityo, teekateeka byogenda nabyo, kubanga bano kabe ba ŋŋanda zo, kabe ba mikwano. Teri alumirirwa ng'alumirirwa kugendako. Abaana 6 mu muzigo. Era abantu abasonda bagamba banne bannamwandu basigadde mu muzigo. Namwandu asigadde mu muzigo, tumufundire kapoloti. Muhammad gyalaze ayina kalina, kitaabwe gyalaze, bbaawe gyagenze ayina kalina ya myaliro emeka, ayina ekyapa ky'ettaka. Gwe gyalaze okakasa ayina ekyapa kyayo, gyalaze mulyoke mufe kuba n'abakyali abalamu. Ewaliwo abantu ayina ekyapa kyayo. Ne bekitebe gebitiibwa, nsaba Allah jalla jalaaluhu ansaasi nammwe abasaasire. aqulu qawli hadha an astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barr. Ebintu byonna bye mulaba ku nsi kuno Allah yabitonda ku lulo gw'omuntu. Ebintu byonna ebiri mu nsi muno yabitonda ku lulo gw'omuntu. Buli kintu kyonna bwe nakulekera ensonga egi okole byayagala. Tolina njawulo na bisolo, tolina njawulo na byennyanja. Enjawulo gy'olina gwe jasi kyolina magezi. Ago amagezi Allah gayagala okozese omugondere, byaziiza obireke. Ente byolina ebirina, naye ente ne bazikwata n'olaba nga bagisala ng'erumwa nga yeerwanako, naye obwo obulumi Mungu tafuddeeyo. Oba erumwe naye omuntu ono agiri afuna amaanyi agasinza Allah. Enkoko n'ogiraba nga bagisazeeko omutwe n'epapala obulumi, ebyo Allah tafuddeeyo. Sula Muhammad Mariyamu agirye afuna amaanyi agasinza Allah. Ekyennyanja, ebyennyanja obulamu bwabyo mazzi ne bivaayo n'olaba nga kibuukabuuka, kirumwa, bakijjeo kiri ku lukalu, olaba kitaawa, kifa mu bulumi. Ebyo Allah tafuddeeyo, bajje bakisiike, bakirye,
Mariyamu Muhammad Zubairi afuna amaanyi agasinza Allah. Naye abange bw'okozesezza ebintu Allah byakuteerawo omusasuddemu kumulumbagana. Amaanyi g'ofunye omusasuddemu kubba bintu by'abantu, kubba osasuddemu kusumula zipu. Wallahi ensonga gye muyane Allah jalla jonnene tetugenda kumalako. Bw'abawo ebintu byonna byonna ebikosa omuntu mu biwuka mu bisolo omuntu akitte embwa esusse okuluma abantu, embwa zisusse okuluma tuziwa obutwa. Embwa zife Mungu tafuddeyo. Lwaki bazitta? Kubanga zikosa omuntu, ziteganya omuntu. Omulimu gwazo embwa we ziba zakubeera eri mu ttale kukuuma bintu by'abantu, naye bwe ziyingira ne zandika okumanya bwe emmese bannayo ennyingi tuziteekeko gaamu, nolabanga bateze gaamu emmese ng'eraajana efiira mu bulumi. Mungu tafuddeeyo. Lwaki? Ebadde eri ebintu by'omuntu, enakuwaza omuntu, enakuwaza omuntu. Naye byonna byonna ebitonde ne bifa ku lwammwe obulumi obwo, naye ne mugaana mu myaka 45. Wallahi billahi tallahi wa rabbul kaaba ebinaddira temugenda kubisobola. Allah nayiwa mu malimiro muceere. Omanyi kilo ze wakala bukyango zali bweze omuceere, ne buli kaseera ayiwa. Ne mulya guno n'ogenda emmanju nayiwa, lumonde nayiwa, emiyembe nayiwa, kamulali nayiwa, enanasi. Omuntu afuna amaanyi agasinza Allah. Naye muganye naye mbakakasa obulamu buno butono, ekirala obulamu bw'ensi bwakaseera, abange mukolerere obulamu obutaggwawo. Prepare for your future. Muteeketeeke future yammwe, muteeketeeke future. Abantu batandika dde okgenda mu bulamu obulala. Future plans, future. Want only permanent houses. There is no any permanent house on earth. Tell you. Enyumba zonna, all houses are temporary. Permanent houses ziri bbiri. Imma jannah, imma nar. Imma aljanna, imma nar. Imma aljanna, imma nar. Bantu bameka abalese ennyumba za buwumbi. Ogenda kufuluma amakaago, ogenda gafuluma. Si maka gokka nga n'ekitundu mwabadde owangalira Mungu takyayagala kuddamu akikulabemu. Naye abange gy'olaga ewala oteeseteeseeyo. Muganda waffe yafiira mu bulumi. Allah jala tumusaba obulumi obwo yafa Sulaiman. Omuliro ogwo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agumutasa qiyama. Naye obulumi bwe yafiiramu yagenda mirimu ali wala safari mpanvu. Genda wali ku Sharifu olabe. Fe tukuliddawo ku Sharifu, twasalirangawo ku Sharifu Talawiya. Nenga sofa ezisooka esatu ennya ne mu Talawiya basajja bakulu. Utubedde abaana abato bakadde niyo olaba kati bavubuka. Na wano wennyini olabe emijiji abavubuka. Abange buli mwana akula asetulaggwa setulansi. Ogenda wala safari mpanvu, essanyu lya lubeerera, yenna lagwaliriwa. Afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun. Essanyu lya lubeerera